okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Weewaawo tukomyewo nate n'olunaku olwaleero okulaba nti tugenda mu maaso n'okuyiga ebikusike bye tusanga mu kigambo kya Katonda Bayibuli. Nkwebaza bulijjo okubeerayo ne weekuumira ku 3ABN TV ate n'okubeera nga togivaako ate n'okutunoonya ku mikutu gyaffe gino nga ogwa YouTube Avento Productions ate n'emikutu emirala ku TikTok, Facebook, gyonna emikutu egyo gye giri era ng'osobola okufuna n'okunoonya obuweereza bwa Avento Media. Kujjukiza nti app ya Avento Media app kweri ku Google Play Store ate ne ku App Store kweri osobola okujettanira, osobola ogendayo n'ogidownloadinga n'ogissa ku simu yo n'obeera ng'osobola okugoberera live TV wonna w'oba oli mu ggwanga lyonna mu nsi yonna n'obeera ate nga osobola okumanya biki ebifa e Uganda, biki ebiri eka ku ttaka lya boobwe. Kansuubire nti oli bulungi, Mukama akulembedde bulungi, gw'ayinamu enkenyera yonna. Teweeraliikirira ekyokuyiga kya leero kikyo. Kale omuweereza wo Peter Ssemambo nze ndiwo ne leero okuweereza. Kati katusabe ate oluvannyuma tugende mu maaso. Kitaffe ataggwaawo muyinza wa byonna, weebale ayi Mukama olw'olunaku luno. Nga tugenda okuyiga tusaba obeere wamu naffe. Tebenkeza ebirowoozo byaffe nga tuyiga ate era okuyita mu ky'okuyiga kino ekyaleero. Mukama otuzzeemu essuubi tutegeere nti oli Katonda afaayo eri obulamu bwaffe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Ekyawandiikibwa kivudde mu kyamateeka 31 olunyiriri olw'omunaana. Ekyamateeka 31 olunyiriri lwa 8. Njagala okukusomera wano olabe Bayibuli kiki kyegamba. Bayibuli mu kikyusa kino egamba nti Mukama ye wuuyo abakulembera, anaabeeranga naawe, taakulekenga so taakwabulirenga. Totya so totekemuka. Luganda lwerwo, totya so totekemuka. Ekikyusa kino ekirala nakyo kandabe bwe kigamba nti era Mukama yennyini abakulembera, anaabeeranga naawe, taakulekenga so taakwabulirenga. Totya so totekemuka. Oyo ye Bayibuli. Kansomeko mu ky'Olungereza nakyo tulabe bwe kyogera ebigambo bino. Olw'omunaana lugamba and the Lord he it is that doth go before thee. Wow. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed. Kale totya, kubanga Mukama anaabeeranga naawe. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero kiriko omutwe gugamba nti osobeddwa naye teweerabiddwa. Wow. Bigambo bino nga bizzaamu amaanyi ate ekyembyagaddeko nti bireetera ddala embeera entuufu abantu gye bayitamu. Osobeddwa naye teweerabiddwa. Ekyamazima kiri nti kisobokera ddala okusoberwa. Kisobokera ddala okusoberwa. Naye ate era kisobokera ddala okusoberwa nga tolekeddwa.
nga teweerabiddwa. Kansooke nkusomera ebigambo bino nga ntandika, ndowooza mbisomere wano, bijja kukola nnyo amakulu gy'oli ggwe omugoberezi waffe. Olabe ebigambo bino Yesu Kristo kennyini by'ayogera. Bw'oba tobiwulirangako biyinza okwewuunyisa. Eyabiwulirako edda era bijja kwongera okuzzaamu amaanyi. Yokaana 16:33. Bayibuli egamba mu Yokaana 16:33 nti ebyo mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku, naye mugume, nze mpangudde ensi. Mu nsi mulina ennaku, naye mugume, nze mpangudde ensi. Ebigambo ebyo kye mbyagalako nti bituleetera ddala bulungi okutegeera ensi mwe tuli nga bwetambula. Eriyo ababuulizi b'enjiri bangi ensangi zino abasiiga ekifaananyi nti omuntu bw'okkiriza Katonda n'okkiriza Kristo teri kabi kagenda kuddamu kukutuukako. Era bw'osanga akazibu konna kitegeeza oba Katonda yakwabulira oba wagwa, kati kwegamba ne basiiga ekifaananyi ekyo. Naye njagala okubategeeza nti Yesu Kristo bw'aba ayogera ebintu bino, ebigambo bino, abigamba abo abaatambulanga naye, abaali bamumanyi, abaali bamukkiriza, bagamba ebigambo ebyawuka ku byandigambye omuntu omulala yenna. Abagamba mbibabuulidde mube n'emirembe mu nze. Mu nsi mulina ennaku, naye mugume, nze mpangudde ensi. Njagala okusooka okuzzaamu amaanyi oyo yenna ayita mu mbeera etali nnyangu. Mu nsi ennaku mweri, naye tukole ki? Tugume. Ekyokuyiga kyaffe kye tuvudde kitugamba nti osobeddwa naye teweerabiddwa. Yesu Kristo yakimanya nga mu nsi mulimu ennaku era n'atugamba. Naye n'agamba mugume, ye waali yawangula. Nga akabonero akalaga nti naffe tukyasobolera ddala okuwangula okuyita mu ye. Kati mu Bayibuli mulimu ekitabo kino ekya Luusi nga kyoleka obutyabaga obujja buddiriŋŋana abantu bwe bayinza okuyitamu. Jjukira enjala yagwa mu Besirekemu. Waliyo enjala ey'amaanyi, bwetyo neewaliriza omusajja ono Erimereki ne famire ye n'amaka ge gonna ne basenguka ne bagenda mu nsi eya Mowaabu. Naye bwe batuuka eyo, mu bbanga lya myaka 10 gye baamala eyo, omukyalo ono yali afiiriddwa bba ne batabani be 2 nga nabo bafudde mu myaka egyo 10. Kati olaba nti oluusi waliwo ebizibu ebijja ne bibaawo ne bituleetera oluusi n'okulowooza nti oba Katonda yatwerabira. Naye naawe oyinza okuba oyita mu mbeera efaananako bw'etyo. Eriyo abantu nali ndabaawo gye buvuddeko omusajja nga yazaala abaana be baali 7 bwe mbaseerabidde, nga yakafiirwa abaana 5, bonna azze abaziika. Naye ng'olaba mugumu kubanga alina Katonda. N'agamba bannaaye muzaala abaana bangi, singa nali nazaala kamu singa bweggwawo dda. Ekyo simanyi, naye kuba ayinza okuba nga oyo aba baasigalawo era be bandibaddewo. Ani amanyi. Naye kye ŋŋamba ki, waliwo ebizibu ebitujjira nga bya mujjirano. Oli n'agenda ku mulimu, omulimu ne guggwawo ne bamuwummuza, n'atuuka ewaka n'omukyala n'anoba, aba yakanoba ne maama n'afa. Kati omuntu n'abeera mu mbeera, embeera enyigiriza, embeera ey'okuba ng'alekeddwa, ng'ataliiko ayamba, ng'eyeerabirwa Katonda. Ate ng'ebintu ebifaananako bwe bityo
bulijjo bizze bibaawo n'abantu oluusi ne balekayo katonda waabwe ne bagaana okuddamu okusinza. Nina jjajjange bambe yawummula naye yazaala abaana babiri, omuwala n'omulenzi, ne bagira omu n'afa n'oluvannyuma omulala n'akola ki? N'afa, bw'atyo n'asigala mu bbanga. Naye nga bw'omugambako waaye gendako mu kyaki n'osaba ng'akubuuza Katonda yali ludda wa nga abaana bange bafa, nga kye kibuuzo kyakuddamu. N'akugamba bwe ndisituka lumu, naye Katonda yali ludda wa nga abaana bange bafa. Olaba bambi alina ennaku ku mutima, kubanga takyaliko ayamba, yina ali awo zinkuunye. Kale kaakati ensi egenda n'etunyigiriza eruuyi n'eruuyi, wamma ddala n'olowooza nti toyina buddukiro bwonna. Naye olunyiriri lutugambye nti Mukama yewuuyo abakulembera, anaabeeranga naawe, taakulekenga so taakwabulirenga, totya so totekemuka. Amaanyi omuntu ayinza kugaggya wa? Okubeera ng'ayita mu bizibu ebifaanana bwe bityo naye n'asigala ng'akyali mugumu. Kisoboka oba tuli ku kintu kye twogerako obwogezi nga naffe ffennyini abakyogerako tetukitegeera. Njagala okutegeeza nti oluvannyuma lw'okufuna Bayibuli tetwetaaga kuyita mu buli mbeera okusobola okuguma oba okuyita mu mbeera efaananako bw'etyo. Kabaka Berusaza lowooza y'oyo mu Danyeri essuula ey'okutaano, Katonda yali talina kumuyisa mu ebyo jjajjaawe Nebukadduneeza bye yayitamu nga tannamusalira musango. Ye bwe yakola byakoze ebitajja nsa, n'akwata ebitukuvu bya Mukama n'abiwaayo n'abinyweramu omwenge olw'ebbinu, Katonda yasalirawo omusango, n'ajja n'amugamba nti olwaleero obwakabaka bwo bukugiddwako. Era ekiro ekyo obwakabaka obw'Abameedi n'Abaperusi ne bawamba obwakabaka bwa Babulooni. Lwaki teyamuyisa mu bingi? Kubanga ate tulaba emabega eri ebyokulabirako, olaba Nebukadduneeza yafuna encounters nga 3 ne Katonda, n'alabira ddala nti ddala Katonda w'amaanyi. Naye omwana ono ye gye emikisa teyagifuna. Lwaki? Kubanga Katonda yali yamulaga dda kiki kyali okuyita mu bulamu bwa Nebukadduneeza. Kati nga ye okumala gakola by'ayagala, kyali kabonero akalaga nti yagugubya mutima gwe, si lwakuba nti yali tamanyi. Kati naffe eriyo abantu bangi gw'osanga n'ogumya n'omugamba waaye kino kiri, n'akugamba ogamba ki? Embeera gye ndimu togimanyi, nti kituufu sigimanyi naye nagiwulirako. Oli n'atuuka okulowooza nti omuntu atayita mu kyayitamu talina kyamugamba. Endowooza eyo nno eba nkyamu. Bayibuli etugamba nti bino biri mu yo byatuwandiikirwa okutubeerera ekyokulabirako, naddala ffe abatuukiddwako enkomerero z'emirembe gino. Kale bwe tugamba nti omuntu asobola okutuuka n'asoberwa, oyinza okuba toyitanga mu mbeera eyo yakusoberwa, naye tugisomako mu bulamu bwa Luusi, era ne tulaba Luusi yagiyitamu atya. Ekyo tekikwetaagisa gwe kusooka kuyita mu mbeera eyo otegeere bwe bagiyitamu. Lwaki? Katonda yakuteerawo dda ekyokulabirako ky'osobola okwesigamako, ate okuwa omulala amagezi
ate n'okuyita mu mbeera y'emu oba oli awo singa ebezze oba bw'eba etuuse ku mulala n'omulagirira ekyokukola. Kale ebigambo bino nti ng'oyita mu mbeera ey'okusoomoozebwa, Katonda agambye nti ye anaabeeranga naawe, taakulekenga so taakwabulirenga. Totya so totekemuka. Buyinza okuba obulwadde, abantu balwala endwadde, oli n'alwala kookolo n'afuna ebbwa ne ligaana okuwona, ne ligenda nga likula ne livunda ne liwunya n'atuuka okwevuma ensi, n'alaba nga ne Katonda yamwerabirwa. Naye olwaleero twagala okuleeta amawulire gano nti osobeddwa naye teweerabirwanga. Katonda takwerabidde. Obuvumu obwo tusobola okubwogerako kubanga tubirabyeko mu byawandiikibwa, abantu nga bayita mu mbeera ezifaanana bwe zityo, nga bw'olaba Luusi ono nti yawaŋŋanguka n'agenda mu nsi ey'e Mowaabu ng'ekimututte enjala, naye bw'atuukayo n'afiirwa bba, n'afiirwa batabani be babiri, n'asigaza bannamwandu bakamwana. Kale njagala okutegeeza nti si ggwe asoose okuyita mu mbeera efaananako bw'etyo. Bayibuli etugamba teri kipya wansi w'enjuba, tekiriiyo. Kale totekemuka, tokeŋŋentererwa. Mukama waffe afaayo. Oyinza obutafuna byakuddamu byonna nga bwe wandibyagadde, lwaki embeera gy'oyitamu efaanana bw'etyo. Naye bw'oneesiga Katonda mu kiseera ekituufu ojja kutegeera lwaki ebyo byatuukawo mu bulamu bwo. Naye ekikulu kya byonna kye tulina okufuba okulaba nga tuyiga mu mbeera eno efaanana bw'eti kye kiriwa, nti tusabe Katonda atuyigirize ebyo byonna bye tusobola okuyiga okuva mu mbeera gye tuba tuyiseemu. Sobola okufiirwa n'enfiirwa abantu, naye nina kusinga nnyo kusaba Katonda anjigirize ky'ayagala njige mu mbeera eyo, kubanga Katonda ebintu ebitaatugase tabiganya kujja gye tuli, bye tutalina kyakuyigirako tabiganya kujja, newankubadde nga biyinza okuba ebizibu okukkiriza. Kale mu bulamu buno, obulamu tulina okuyiga okuva mu byawandiikibwa ebitukuvu nti ekintu kyonna kisobola okubaawo eri obulamu bwaffe. Era emboozi nnyingi ezifaananako bwe zityo ze tulaba mu bajjajjaffe ez'okuwaŋŋanguka olw'embeera emu oba endala. Jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka, Yakobo, olaba nti baabeeranga mu nsi, naye nga bali mu nsi bali omwo batambuze, tebalinaawo butuuze bwa nkalakkalira. Naawe osobola okubeerayo nga bw'otyo bw'oli, ng'olaba ofuuse emmomboze mu nsi, nga weegomba okubaako w'obeera naye nga tonnatuukawo. Oluusi nga n'essuubi toliraba, naye Katonda agambye nti taakwabulirenga mu ntambula zo zonna. Jjukira Yusufu yatundibwa baganda be, ne bamutunda n'agenda n'atuuka mu nsi eri, atuukayo ne bamugula ng'omuddu mu maka ag'omukungu mu bwakabaka bwa Misiri, n'atuuka eyo ne bamusibako emisango ne bamutwala mu kkomera, n'ava mu kkomera n'amalira ate ng'afuuse katikkiro. Kakati ebintu ebyo byonna Yusufu bw'abiyitamu yatuuka ku ddaala. Bw'oba osomye mu lubereberye essuula ya 50, olunyiri luyinza kuba nga 2, ng'agamba baganda be n'abagamba nti mwagenderera kunkola bubi, naye
ye Katonda yali agenderera bulungi sobole okutuuka mu mbeera mbalokole. Olaba nti embeera eno yonna ey'ennaku Yusufu gye yayitamu, Katonda yalina kye yamuyigiriza mu mbeera eyo, era takolimira baganda be, naye alinga abagamba nti mwakikola nga kigenda kugasa mmwe kennyini mu maaso gye mwali mutasobola kulaba. Kati ffe tufuna abantu bangi abatukosa ne batuteeka mu mbeera ey'okwennyika, mu mbeera ey'okunakuwala, naye kwegamba ne tukolima. Yusufu teyakolima. Baganda be yabasonyiwa, n'abalabirira n'abawa ebyokulya, kubanga yakitegeera nti Katonda okumwetoolooza, okukkiriza ne yeetoolola n'ayita eyo yonna n'amalira wano mu kifo eky'enkizo, yamuteekawo asobole okubeera ekiddukiro eky'abaganda be, asobole okubayamba. Kale embeera ze tuyitamu tufune bye tuziyigiramu, tuleme okwemulugunya obwemulugunya, naye ate tubeere nga tuyize. Njagala okusomerayo ennyiriri nga ziizo 2-3 ate tulabe bwe tuwunzika ekyokuyiga kyaffe ekya leero. Mu Isaaya mulimu ebigambo bino byonna bigenda kuba bigendereddwa kutuzzaamu maanyi. Isaaya 46 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna. Bayibuli egamba nti mumpulire gwe nnyumba ya Yakobo n'ekitundu kyonna ekifisseewo ku nnyumba ya Isirayiri, be naweekanga okuva lwe mwazaalibwa, be nasitulanga mu lubuto, n'okutuusa ku bukadde nze nzuuyo, n'okutuusa ku nvi n'abasitulanga. Nze nabalokola era nze n'abaweekanga, n'abasitulanga era n'abalokolanga. Ebigambo ebyo kabikuzeemu amaanyi nga bikutegeeza nti Katonda wo mwetegefu okukolera byonna. Wekyetaagisa okusitula n'akusitula, wekyetaagisa okuweeka n'akuweeka, wekyetaagisiza okubuusa mu bbanga ajja kubuusa mu bbanga, naye akuyise mu bizibu ebyo by'olabanga ebikuyitiriddeko, mwonnyikidde n'osoberwa. Isaaya 43 olunyiriri olusooka n'olwokubiri, Katonda agamba nti naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda gwe Yakobo era eyakubumba gwe Isirayiri nti tokola ki, totya, kubanga nkununudde, nakuyita erinnya lyo oli wange. Wuliranga ebigambo ebyo bijja gy'oli ne mu mbeera eyo gy'oyitamu, nti bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe, ne mu migga tegiri kusaanyaawo. Bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga, so n'omuliro tegulyakira ku ggwe. N'ebigambo ebyeyongera mu nnyiriri olwokusatu n'okukka wansi byonna bituzzaamu amaanyi. Njagala otegeere kino muganda wange ampuliriza, nti Katonda takugamba nti tooyite mu bizibu. Akukakasa bukakasa nti ebizibu ogenda kubisanga, ogenda kubiyitamu, naye bw'onooba obiyitamu ajja kubeera wamu naawe. Katonda waffe gwe tuweereza, Katonda owa Bayibuli, si ye Katonda akwakkula abantu n'abajja mu buzibu, naye ye Katonda atambula n'abantu okubayisa mu buzibu. Ye tajjaawo buzibu, naye akuyisa mu buzibu. Katonda yenkola ye ebiseera ebisinga. Lwaki tajjaawo buzibu n'abutuyisaamu? Kubanga mu buzibu muno mulimu ebyokuyiga by'ayagala tuyige, ebigenda tufuula Abakristaayo abalungi, abannamaddala, abeekutte ku ye era abanaawo obujulizi nti Katonda yatubeererawo, teyatwerabira. Yusufu yali tasobola kuyiga nti embeera gye yayitamu Katonda yali amuteekateeka kulokola kika kye. Singa Katonda
yamukwakkula n'amugya ku Bamidiyaani be baamuguza. Singa yamukwakkula bukwakkuzi mu kkomera, naye bw'amala okutuuka wali ku kifo eky'enkizo n'ategeera nti awo wonna Katonda yamuyisaayo asobole okumutuusa mu kifo w'anaasobolera okuyamba ennyumba ya kitaawe. Nange kye nkusabira kye kino nti ng'oyita mu buzibu obutali bumu, nsaba ekisa kya Katonda kikubeere, kimbeere, tutegeere lwaki Katonda akkiriza tuyite mu mbeera eyo era lwaki ayagala okutugiyisaamu. Ebyokuyiga bye tunaafuna bijja kutunywereza mu kkubo lya Katonda obutalivangamu nate. Nsaba ekisa kya Katonda kibeere wamu naawe. Katusabe. Kitaffe ali mu ggulu, nkwebaza olw'ebyo by'osiima n'okkiriza tubiyitemu. Tetugamba nti gwabireeta, nedda, bijja kubanga tuli mu nsi ya kibi olw'omulabe Sitaani. Naye Mukama ate bwe bijja, gw'okozesa ebyo byennyini okutulongoosa n'okubaako bye tuyiga ebinaatuyamba okuzimba empisa egwanidde abaana bo b'olirokola okuva mu nsi eno. Nsabira abalwadde abawuliriza nga bawulira basobeddwa, abalina ebizibu eby'enjawulo, abatalina mirimu, abatalina kyakulya, abanyagirizibwa bakama baabwe. Mukama n'ebizibu eby'enjawulo mbateeka mu mikono gyo. Nsaba ggwe kennyini nga bw'ogambye nti onoobeeranga wamu naffe, tetutya, tetukeŋŋentererwa. Mukama otuwe amaanyi n'obugumu, otuyise mu mbeera ezo zonna nga tuli wamu naawe. Beera wamu naffe mu lunaku luno, tubeere otuyigirize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina, amiina. Kwagaliza olunaku olulungi. Mukama abeere wamu naawe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.